tabagambye njuga ku byabuwangwa n'ebyo obuwangwa birimu ebyobufuzi ne gavumenti kati ngenda bawulira baluwa bangambye tuwulira nti bakabaka baganza nga abakazi lwaki kabaka ayitibwa baffe kati gwe mulamwa ekigambo baffe ekigambo kinene nnyo kabaka ayitibwa nga baffe kabaka yayinanga abakyala betuyita abazaana yayinanga n'abagereka we n'abaana abakyala abalala betuyita abazaana kati bakabaka teyabeeranga awo kati nga mumanyi embeera za mukyala nti ali lubuto azadde kabaka yayitayiza kubeera awo nga talina muki babeesabeeza muzaana babeesabeeza n'abagereka kyovula abagamba kabaka yayinanga abazaana abamuyambangako emirimu egitali gimu nabo baazaalanga abaana naye ng'omutongole yalinga n'abagereka gwe omulama gwe tugenda kulwaki kabaka ayitibwa baffe kati kijja kitya kabaka yabeeranga n'abagereka mu lubiri lwe ne kijja nti nno weyagendanga mu ttu ez'enjawulo nti tugambe kabaka Kateregga ebuteregga weyavanga ewuwe n'agenda ng'agenda okulambula kubanga ye kabaka eyagaziya Busiro paka Singo ng'oyise eno Hoima Road Kakiri paka Kakiri ne tupaka Musingo yalwana nnyo ng'agaziya Buganda okutuuka eno obusaidi y'Essingo y'Ekibulala kubanga ebiseera yali ekyali Bunyoro n'agenda agaziya bwalwana bwakolaki kati abo bonna abakyala be bawambanga babazanga mu Buganda kati kabaka yayinanga okukola ki okwegabula n'abataka bayinanga okwegabula tuwambye abakyala bangi abakyala banyirira kati ngagamba kabaka yabasooka okulondamu abakyala kati ne kabaka we yagenda nga tugambe kabaka avudde Masiro avudde Nabulagala agambye agenda kukyalako Egomba yayinanga ofuna abakyala abazaana bamubeezangawo ntagenze kumalayo wiiki ate n'abeeraawo nga talina amubudaabuda bana banaamufumbiranga kati abo be bakyala bwe yafunanga kabaka tugamba avudde anagenze Busujju eyo Busujju nno yaviira ddala ku mulembe gwa kabaka Kintu era oba osomye ku byafaayo bya ekika ky'Engo kikulaga nti Kintu we yava Ekyaggwe n'agenda ku lusozi Ennono n'ava Ennono Malangala Magonga awo Nabuddu era lyali ssaza lyaki lya Buganda bwe yagendanga Busujju yayinanga okufunayo abazaana abakulu b'ebika bafunanga abaana baabwe abaana abalungi abazaddwa mu kika ekyo mu ssaza ly'abagenzeemu ne bagamba kabaka ajja kulondako ki omuzaana anaamubeesabeesa we kiva ekigambo baffe nti abakyala bonna bakaki bakabaka baffe kabaka ye baffe abakyala bonna ababeawo mu Buganda baba bakyala ba kabaka kubanga yasiima n'alonda bwagira ki bwanaabeera naye kati we yagendanga mu ssaza nti oba agenze Kyaggwe yayinanga ofuna omuzaana Kyaggwe ow'essaza w'Ekyaggwe n'akola ki n'afuna ne bafuna abakyala abazaana kabaka abanaamubeesabeesa we yagendanga ebulemeezi naye nga bakola kyekimu ebika birondamu nti omwana wa gundi ki nga balondayo abakyala abaali embeerera ebiseera ebyo bibaabeerangawo kyovula bakabaka yagabanga ettaka nti omwana ono muzaana ava mu famire yaani nti njiwadde mayiro kati kyovula abaami abasinga bafunanga ettaka kubanga abaana baabwe bafuukanga bazaana ba kabaka mweri essaza era nga kabaka bagenda okukyala ngagamba kabaka waba agenda Ekyaggwe nti wano omwami gundi yayina ki omuwala we yafuuka muzaana wa kabaka omwami gundi muwala we ow'Eggombolola we batyo bafuukanga abaami era kabaka bagabanga ettaka ne bagabira ab'amasaza ab'Amagombolola ab'Emiruka we batyo abazaana kabaka bwe yafunamu kati tugenda kwogera nti kabaka ki yasinga okubeera n'abazaana abangi oba n'abakyala abangi ng'oggyeko n'Abagereka omutongole kati tulaba bakabaka bangi nnyo babeeranga ki n'abazaana kati ngenda kujjira kwogerako bakabaka batono kubanga buli kabaka yabeeranga ki n'abazaana so omusi babiri
ng'oggyako guno omulembe oguze nti waliwo endwadde siriimu yajja n'endwadde endala zetuyita sexual transmitted diseases zajja naye ebiseera ebyo tizaaliwo nnyo naye tulabanga obulwadde obwasooka yali obulwadde bwe tuyita gonorrhea oba enziku yatandika okumanyika mu 1844 kubanga abantu bagamba yajja n'abayindi abasooka okujja abawarabu abasooka okujja bye bagireeta bye bagamba naye eyinza okuba yaliyo naye bagijjanjabanga batya kati abo bakabaka ne batandika okukendeeza abakyala okuganza abazaana n'abagerekawe n'abazaana be bati abatongole naye edda bakabaka bagendanga mu ntabaalo ng'ezo ekyokulabirako Kibuuka Omumbale yalina abakyala basatu Ssekabaka Nakibinge omulwanyisa muri yalina abakyala omukyala n'abagereka omutongole n'abakyala abalala abamubeesabesanga era neyo gye yagendanga mu ntabaalo yafunangayo abazaana abamubeesabesanga mu biseera bye by'eddembe bw'ava mu lutalo n'agenda n'afuna abakyala abamubeesabeesa betuyikyovula ekigambo baffe kyategeeza nti abakyala bonna ababeera mu Buganda babeeranga bakyala ba Kabaka era nga Kabaka waava wano n'agenda n'akyala eggombe ewaffe n'asiima mukyalawo ng'essanyu eribeeraawo yagamba ng'akuwa ettaka ng'asiima mukyalawo ng'akuwa ettaka ng'akola ki oluusi ng'amugjayo ng'amutwalira ddala ng'amuwasa kyovula yayitibwanga baffe baffe kye kyategeezanga nti bwe mukyala yalinga mukyalawo ki wa Kabaka era muzaana wa Kabaka twabayitanga bazaana kubanga yalinanga n'abagereka we omutongole oba abakyala nga basatu abatongole kati abasigadde balinga bazaana babanga bayamba kyova abasajja oba bajjajjaffe bazaalanga nnyo abaana bangi kubanga teyabeeranga na mukyalo omu waka kati ekyokulabirako nga jjajjange Buwombeeka yaliwo mu 17 yazaala abaana bangi jjajjaffe Tebayite yazaala abaana bangi eyo yaliwo mu 18 Tebayite ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna ne Ssekabaka Muteesa w'oluberyeberye Walugembe yalina abakyala bangi jjajjange oyo Tebayite ate ne jjajjange omulala yalwana Ebukedi ku mulembe gwa Semeika Kungulu abaali abasirikale ba Semeika Kungulu naye yalina abakyala baki bangi era famire yaffe tulina sayidi y'Eggomba ne sayidi y'Ebuddu kwegamba baami ba Kabaka bonna Kabaka we yamalanga okulondamu oba agenze musaza bwerityo ne baleeta abakyala n'alondamu kati n'abaami bakola ki nga beegabula abakyala abazaana banaababeesabeesanga kwegamba bwali bulombolombo bw'ekika oba bulombolombo bwa Buganda ati nno omusajja tabeera na mukyalo omu kyava dda wetuddako mu Bayibuli Kabaka Solomoni yalina abakyala bangi mu Bayibuli wetugendako bakabaka wetuva wano netugenda South Africa Swaziland Kabaka Muswati buli mwaka afunayo embeerera wetuva wano netugenda Cameroon Kabaka we Cameroon ali mu bakazi 10 kati ate era Kabaka Cameroon mu buwanga bwabwe nti Kabaka waafa amusikira adda ku Namulondo asikira n'abali abakyala bonna kyekyenjawulo ekiri Cameroon nti Kabaka waava wakisa omukono owe Cameroon abakyala bonna babadde nabo oba yabadde n'abakyala 57 olwo omwana amusikidde nabali baba bakyala be abalina obbatwala kubanga baba bakyala ki bamaama be ate bakyala be abalina obbalabirira Sudan Bashiri bajeno be bagendanga bafa yagambaga bannaye jeno afiiriddwa ki mukyala we kati manya afiiriddwa baawe kati namwandu agenda kubeera kati naye nga abeddiza Bashiri we yakolanga ng'alondamu agamba bannaye ono omukyala agenda kubeerawo namwandu wabeere wamuwasa ate eddiini nge bagamba hakinya weba eddiini y'obusiraamu egamba hakinya kyekirebera bakabaka baffe okubeera n'abakyala n'omukyalo omu
kitegeza nabo babeeranga n'abakyala 10 abakyala 2 abakyala 3 bonna be yayagalanga be yaganzanga kubanga buli ssaza walinga yabazaana be ne mu lubiri nga waliwo n'abazaana ekyokulabirako tuzeeyo mu Buganda abasinga tebamanyi kifo Nankulabi waki kyayitibwa Nankulabi ngenda kulegera waki Nankulabi yafuuka Nankulabi yali Nabulagala ne bagamba nti ekikomera kye kyavanga eno Nankulabi kubanga Wankati yali munene nnyo olubiri luba lunene nnyo lubako buli lumu kati right now lusukamu eke 2.5 olwo amasiro ge Kasubi gasukamu eke 2 naye kyava kuki ebitundu ebimu bita Nankulabi kubanga abakuŋŋaanya abataka abawala bakulanga mu masaza nga bakuŋŋaanya abawala abalungi nga baleeta mu lubiri kabaka amala okutoolamu wamala okutoolamu n'abazaana kati abawala bangi nnyo bakulira awo Nabulagala kati nga ekikomera kinene nnyo kati abavubuka engeri gye bakimanya ebiseera eyo mu 1830 awo nga bajja nga balingize kubanga abawala bonna ebiseera ebyo abaali bakuzeekuze nga balina kubeera mu lubiri bano mu Kyaddondo balina kubeera mu lubiri nga babakuŋŋaanya omwana waweza emyaka 10 nga bamutwala mu lubiri akulira omwo mu lubiri kabaka osanga yanaakola ki anamufuula mukyala we anamufuula omuzaana kati munnaaye kati abalenzi bakola ki bajjanga ku lubiri ku Wankaki ku fensi y'olubiri atandika okulingiza bakakabaka kumwe mwava ekigambo Nankulabi kati tugambe nze Bukenya we nagenda okulingiza buki mu kikomera oba mu fensi ye Nabulagala kati nga wabeerawo Petero nga wandaba nga gamba nakulengedde ng'olingiza ki bakakabaka kwe kwava nakulengedde nakulabye ng'olingiza ki ng'olingiza Wankaki mu Wankaki wa kabaka oyaga kubba bakyala be kwe kwava nakulabye muntegedde bulungi nakulabye ng'okola ki mwava ekigambo Nankulabi ekyalo Nankulabi kubanga abazaana bonna babaleetanga wa kabaka nga bakuze kabaka alondemu era kigambibwa nti kabaka oyo mwalimu ku bazaana 248 yalinako abakyala abatongole abakabaka Ssuuna Ssekabaka Ssuuna abakyala abatongole baali 148 naye nga abazaana oba ogasse byonna abawala bonna abazaana baali 248 kati ngenda kuleetera kati nkuwadde ekyokulabirako nti kyava ku kikabaka omuyita baffe nti baganzanga abakyala nga buli ssaza kabaka abeerayo n'abakyala betwayitanga abazaana babeerangayo abakyala n'abazaana kati ngenda kugamba kabaka ki yalina abakyala nti yazaala abaana bameka abamanyikibwa kubanga waliwo abakyala be yaganzanga olunaku olumu nagenda n'azaala eyo n'afuuka mulangira kati ogenda bakubuuza oli mulangira waawa ova mu Ssekabaka ki okitegeera lwaki kabaka ayitibwa baffe kati ngenda tandikira kabaka ani ngenda tandika kabaka Ssemakookiro kabaka Ssemakookiro basi kabaka Ssemakookiro yakulembera mu 1797 paka mu 1814 mweri ebbanga lye yakulembera kabaka Ssemakookiro kuba kati yafuuka Ssekabaka yasobola okubeeramu n'abazaana oba n'abakyala 13 yalina abakyala abatongole 13 abamanyikako 13 era mwaba abakyala 13 buli omu yazaala omwana kati bala mu bakyala 13 mwalimu abaana 13 yoyo kabaka kwenkuleetedde yali Ssemakookiro yazaala abaana 13 kabaka Ssemakookiro abasinga bamumanyi mu kutabaala yali mutabazi yali mulwanyi era gye yagendanga eyo neyegomba omukyala n'amuleeta n'afuka muzaana we naye n'amuleeta n'amugattako mu butongole bebe 13 bokka abamanyika ku kabaka Ssemakookiro kati nkuleetera ne kabaka omulala si Ssemakookiro yekka yazaala abaana 13 ngenda babuuli ngenda kubateeka mitendera naloze bakabaka nga 6 bazikabaka nga 6 abamanyikibwako nti balina abaki abakyala bangi oba bazaana ng'ojjeko n'abageeka n'abakyala abalala ba concubines abamuyambangako
bayamanga kunaba aba concubines kubanga ngawe kati ngawe tumanyi nti omukyala tayinza kubeera from January to December ngali bulungi bayine ensonga zibagendamu bayine endwadde zibafuna kati yayine yeranga ne bakiyambi kabaka nga tabeera otasuliraawo